Lunakola olutambi olulaga bassekabaka ba Buganda abakyasinze okubenkanamu abasinga mu abiwakanya n'olwekyo kangezeeko okulaga obujulizi obukakasa ekyo. Okusookera ddala Kabaka wa Buganda tafumbirwa oba tawasanga abasajja abalala wabula akuba enkanamu. Enkanamu mu lulimi Oluganda kirina amakulu agawerako era kitegeeza eddiba omusawo Omuganda kwayeseza omweso. Obeera kitegeeza eddiba omusawo Omuganda kwatuula ng'ali mu ssabo. Ate era kitegeeza eddiba ly'embuzi. Naye mu buufu obw'ensonga gye tuliko kitegeeza okuwasa kwa Kabaka. Kansooke okulaga obujulizi eri abo bagamba nti mu kiseera ekyo Buganda teyalina bugunjufu oba civilization nga n'Omuganda yali tannatandika kubala. Omuzungu Henry Martin Stanley mu kujja mu Buganda agamba nti yasanga abajaasi ba Buganda abaali basoba mu 5,000 ku nnyanja Nalubaale ku mwala we Busaabala. Era ng'eggye eryo lyali liteekateeka okugenda okutabaala mu Busoga. Stanley agamba nti eggye lya Buganda lyali lirina abajaasi abasobera ddala 12,000. Ekikulaga nti Buganda bwebanga yalina eggye eryali lirina abajaasi abasobera ddala 12,000 bw'ogattako n'abantu ba bulijjo yalina abantu abawerera ddala. Eky'Omuganda wedde okuba omugunjufu Stanley nakyo yakyogerako. Ate nga n'abazungu abavumbuzi abalala okuli Donald Anthony Law mu kitabo kye kya The Mind of the Baganda ne John Roscoe mu kitabo kye kya The Baganda baayogera ku bugunjufu bw'Omuganda ow'edda. Kw'ossa n'omuzungu John Speke naye yayogera ku bugunjufu bw'Omuganda. Speke yatuuka n'okuwandiikira bakama b'ebbaluwa nga yeeyambisa ebigambo bya Lord Macaulay bye yakozesa ku Buyindi nga bagamba nti tetuyinza kufuga nsi eno olw'obugunjufu obugijjudde tujjako nga tumenyeemenye obuwangwa n'ennono zaabwe. Bwe tugenda ku kubala Omuganda wedda yali asobolera ddala okubala era omuzungu okujja wano yasanga Omuganda amanyi bulungi okubala. Omuganda wedda mu kubala kwe teyayinaamu 10 wabula baabaliranga mu myenda. Ng'abala okuva ku emu okutuuka ku 9 olwo n'afuna omwenda gumu. Baayigirizanga abaana okubala nga bayita mu mizannyo n'ennyimba. Kumanya Omuganda wedda yali asobolera ddala okubala kubanga yali asobolera ddala okwebalira omwaka. Era Omuganda wedda omwaka ogugwe yagubaliranga ku sizoni y'enkuba era yalina emyaka 2, omukazi n'omusajja, Dumbi ne Togo. Kati kankulage engeri bakabaka bedda gye baawasangamu oba gye baakubangamu enkanamu. Okusooka Kabaka yawasanga omukazi omu ayitibwa Kaddulubaale era abataka n'abaami ba Kabaka baakuŋŋaanyanga abawala abalungi abo abasaanidde mu Buganda ne babaleeta mu maaso ga Kabaka, Kabaka n'alondamu omu. Oyo Kaddulubaale Kabaka yayinzanga okumwongerako abakyala abalala 2, Nassaza ne Kabejja. Kabaka bwe yasiimanga omukazi oba omuwala ng'amuwa obukyala olwo n'abeera mukyala wa Kabaka. Waliwo abawala abaasiigibwanga ewa Kabaka oba abaaweebwangayo ewa Kabaka nga bano baaweebwangayo abaami abakopi, abawala abo bayitibwa abasebeyi. Singa Kabaka yawanga taata w'omusebeyi obwami olwo omusebeyi ng'afuuka omukyala wa Kabaka. Mu bakyala ba Kabaka omwo mwe mwavanga abazaana ba Kabaka. Kangezeeko kuwa ekyokulabirako ku ekyo kye njogera. Ssekabaka Ssuuna II ye yasinga okuwasa abakazi abangi. Yawasa abakyala 148. Yalina abasebeya abaamusiigirwa 2,000. Yalina abazaana 1,800. Omugatte baali bakola 2,148. Abakyala ba Kabaka bano baakuumibwanga batya obutalabankana. Abakyala ba Kabaka obutalabankana baakuumibwanga era nga mu bitundu gye baabeeranga waakuumibwanga abajaasi abayitibwa ababuya. Ababuya baabanga bajaasi abaalaayibwanga oba abalaawe nga baggyibwamu ensigo zaabwe ez'obutonde. Mulembe gwa Ssekabaka Muteesa I, ababuya baabeeranga mu kitundu ekyo kati ekiyitibwa Kibuye era mu kusooka waayitibwanga mu Kibuya. Lyakyuka bukyusi ne lifuuka Kibuye. Omubuya y'oyo era abantu gwe beevuma nti gundi mubuyabuya. Akuume atakuumira mpeera.